Weewaawo ntendeza Kristo era neebaza Mukama Katonda affe atusobozesezza okuba nga n'olunaku olwaleero tukyasobola ddala okwatula nti Yesu ye Mukama. Kulamusaako gwena muganda wange ne mwannyinaze atwala eddaala ery'okwekuumira mu byawandiikibwa. Amannya nga bulijjo Mazima Kenneth era nga nze akubuuzaako ng'era olunaku olwaleero tujja kuba nga tweyongerayo mu kuyiga kwaffe okuviira ddala mu kino ekitabo kino eky'ebikolwa eby'abatume nga twekkaanyiza ddala ensonga ez'enjawulo. Ku mulundi guli ogwasembayo twatandika ku lugendo luno olwali lulindiridde Pawulo ne banne okuba nga baali batwalibwa e Ruumi era twalaba nti mu lugendo baali batandise okusensikana emisanvu egyali emingi nnyo nnyini ddala. Era bw'oba nga weegendereza bulungi nga wekkaanyiza ddala ensonga ojja kukizuula nti kizuulira ddala nti embeera yali tennaba kuba nga ekola ki etereera. So njagala olunaku olwo tutunuulire ku kye tuyita Pawulo ne banneebe wansi w'omuyaga ogw'amaanyi. Pawulo ne banneebe wansi w'omuyaga ogw'amaanyi. So tujja kuba tutunuulira olunyiriri lw'ekkumi paka ku lw'amakumi-20. So bw'oba otunulidde olunyiriri lw'ekkumi tujja tandika nga tusoma nga bwe tunnyonnyola nga bwe tukoze ebbanga lyonna. Kubanga omwalo tegwali mulungi. Mwalo ki? Guli Bayibuli gweyogeddeko eri owasookera ddala gwe tuyita emyalo. Bayibuli gamba nti naye kubanga omwalo tegwali mulungi okwewogomamu omuyaga, abamu bangi ne bateesa okuvaayo mpozzi balyoke batuuke e Foyiniki. Okwewogoma omuyaga gwe mwalo ogw'e Kuleeti ogutunuulira wakati w'obukiika n'obuvanjuba ne wakati w'obukiika obulala ne buvanjuba. Kati so wano waliwo ebintu bingi bye tulina okuba nga twekkaanya. Nti embeera ey'olugendo luno okumanya teyali nnyangu. Nti ekiri wano ky'olaba kyaluka kubeera nga agendera ddala maaso n'okuba nga atutangaaza oba nga atumanyisiza ddala embeera bwe yali. Mu lunyiriri lw'ekkumi Bayibuli etulaga nti empewo ez'omuggundu bwe zaakunta empola ne balowooza nti bafunye kye babadde baagala ne basimbula ensiika ne bayita kumpi nnyo ne Kuleeti. Nti Luka agenda ddala mu maaso tulaga nti newankubadde abantu bano baali baalabulwa Pawulo okubeera nga tebagezaako kusimbula, bo tebaamatizibwa n'ekyo kyali agenze mu maaso n'okuba nga abagamba. Kati olw'ekkumi lutulaga nti empewo ez'omuggundu bwe zaakunta empola ne balowooza. Alituyamba okutegeera nti wano waliwo okulimbibwa okuliwo. Baalaba nga akawewo kalyanga akakkirizisa omuntu okweyongerayo. Akakunta mpola ne balowooza ddala nti kye baasazeewo kye kisinga ku ekyo Pawulo kyali agenze mu maaso n'okuba nkola ki nga bagamba. Bayibuli eraga nti ne basimbula ensiika ne bayita kumpi ne Kuleeti. Naye Bayibuli
jjukira esomesa ku bintu bingi nnyo nnyini ddala. Ekimu ku byo kye tutasobola kuba nga tuyisaamu amaaso y'ensonga eno Bayibuli gy'enyweza ne mu Ngero 16. Engero 16 olwa25 bw'eti egamba nti waliwo ekkubo omuntu ly'ayita eddungi naye nga nkomerero, naye ng'enkomerero yaalyo makubo ga kufa. Guno gw'olaba omuyaga Bayibuli gweyogeddeko ogwakunta empola, n'omuwandiisi alaga nti yabalowoozesa, era munnangero oba omuwandiisi w'engero alaga nti waliwo ekkubo omuntu ly'ayita eddungi naye enkomerero yaalyo makubo ga kufa. Ekyo kye bataamanya. Era bw'oba weeyongeddeyo n'osoma Ngero era essuula ya 26 olw'16 bwe lutyo lusomesa, omugayaavu alina amagezi mu kulowooza kwe. Omugayaavu alina amagezi mu kulowooza kwe nti ye akira abantu 7 abayinza okutegeera ensonga. Kati bino byonna ngezaako kubireeta nga nkulaga ensonga Pawulo gye yali yasonzeeko edda. Yali nsonga nkulu nnyo etayina kubanga ebeeramu embeera ey'okubalaata, naye okusinziira ku mboozi gy'eraga olaba nga waliwo obugayaavu obwa bano abantu okulowooza nti baali basinga Pawulo okutunuulira ensonga. Era ekkubo lino lyabalabikira nga lyali kkubo ddamu bulungi. Nejjukira yali yabalabudde mu Lw'omwenda n'Olw'ekkumi ng'abagamba nti mmwe okusinziira nga bwe ndabye ensonga tetugwanidde kusimbula kuva wano tusooke tusigale wano. Naye tebaawuliriza. Olw'14 naye oluvannyuma olw'ebiro si bingi omuyaga ogulimu kibuyaga ogwavaayo oguyitibwa Ewulakulo ne gukunta. Bamaze okulimbibwa mu Lw'13 ti embeera ebakkirizisa okutambula. Wabula Olw'14 lutulaga nti naye oluvannyuma olw'ebiro si bingi omuyaga ogulimu kibuyaga ogwavaayo oguyitibwa Ewulakulo ne gukunta. Ekitegeeza baalimbibwa ne guli omuyaga ogwali gufuuwa empola mpola. Era omuyaga guno gwalina n'erinnya Ewulakulo, omuyaga ogukuba nga guviira ddala wansi nnyo nnyini ddala. Jjukira nti miyaga gino ne bwe gwali guzze tegwajja lwa Pawulo tiyalina omusango gwe yali akoze. Jjukira tulina okwejjukanya endowooza ez'abantu ab'ebiro ebyo wamu ate era n'obulombolombo obw'ebiro ebyo. Naye jjukira kino tekyali nga mu mbeera gye tulaba eya Yona nti omuyaga gwasituka nga gwali gusituka ku lwa nsonga ya kunoonya Yona kubanga yali avuddeko ensonga. Naye ku luno gusituka nga ekigendera si kya Pawulo oba ono oba oli. Era omuyaga gino tetulaba nti bwe tulaba nti amayengo gano okusituka mu bukambwe obw'amaanyi gasituka mu bukambwe obw'amaanyi nga gayambibwako eno gye tuyita embuyaga ey'amaanyi wano eyitibwa Ewulakulo. Kikulu nnyo ekyo kyakutegeera. Naye masekkati ga bino ebintu byonna
gwe omukristaayo kyotalina kwerabira nti ebintu bino byonna biri wansi w'omukono gwa Katonda. Tewali kibeerawo oba kirungi oba kibi nga tekiri wansi wa buyinza bwa Katonda. 15 ekyombo bwe kyakwatibwa ne kitayinza kwolekera muyaga ne tukireka ne tutwalibwa omuyaga. Kati awo nawo wakulu Luka annyonnyodde embeera eyaliwo nti ekyombo kyakosebwa omuyaga guno ogw'amaanyi oguyitibwa Eulakulo ogwakunta ne kitayinza kubanga kyolekera eri omuyaga wabula ne kibeera nga kyatwalibwa omuyaga. Mbeera nkulu nnyo yakutegeera obusungu obw'omuyaga guno eno nti ekigenderwa kyabwe baali baagala genda e Foiniki gye baali bayanira ogenda. Nejjukira baali bagambiddwa newankubadde emyalo emirungi tekyali kifo kya maanyi nnyo oba ekyenkomeredde omuntu ekyokumaliramu ebiseera eby'obunnyogovu, naye yaddeko tulinako wetuwumulire tusigale wano ne bagaana. Era wano wakulu wakutegeera mikwano nti wakulu nnyo wakuba nga tutegeera nti bino byonna byava mu kubugayaavu. Bali oba okulowooza nti Pawulo ensonga ali agirabye mu bukyamu. Okwali omwami yali atwala Pawulo ne banneebe wamu ne yali omuvuzi w'ekyombo okwo nga kw'otadde ne nannyini kyombo. Bonna beefuula ndiwulira kati bali masekati bonna. N'oyo eyali abalabudde wamu nabo. Mbeera yali efuuse enzibu. Kati wano waali tewali kuteesa kubanga ekiseera kyali kyaweereddwa dda, ekiseera kyali kimaze okuba nga kikola kitya kiyitako. So bino byonna biraga ekitiibwa kya Katonda ayimiriza era ateeka oba n'akakkanya emiyaga. Ye yekka alina amaanyi asobola ogiyimusa nga Zabbuli eya 148 olw'omunaana ne Zabbuli 135 olw'omukaaga n'omusanvu byonna bisonga ku kitiibwa kya Katonda. Bino ebintu bw'oba osomye olw'ekumi lulaga nti ne tweyuna mu mabbali ag'akazinga akayitibwa Kawuda ne tutagaana kwata eryato. Kati wano n'owakulu wakutegeera nti Luka era agenda mu maaso n'okulaga nti amaanyi ag'omuyaga guno oguyitibwa Eulakulo gwabaleetera okuba nga baatuuka ku ddaala ery'okuba nga baali bagwanidde okuba nga bakwata eryato. Omwo nga muzingiramu obwato obwo obutono obuyambako okuba nga tebukola mutya obwato obutono wamu n'okukakasiza ddala nti babaako engeri gye balyongera amaanyi kubanga 17 etulaga nti bwe baamala okulirinyisa ne baddira emiguwa egy'okunyweza ekyombo ne bakisiba wansi. Bwe batyo bwe baatya okusiribwa mu suluti ne bassa ebyali waggulu ne batwalibwa omuyaga.
embeera teyali nungi, kyensobola okuba nga ngamba nti embeera teyali nungi mukuba nti omuyaga guno oguyitibwa Eulaculo gwali gw'amaanyi nnyo nti kiyinzika okubeera nti eryato lyali lyeyongedde ddala okuba nga linafuwa olw'omuyaga guno, era baamaliza nga balina okuba nga bakwataganira wamu okuba nga balisiba n'omuguwa, okuba nga balinyweza okuba nga likyasobola okuyimirira okweŋŋanga obusungu obw'omuyaga guno ogw'amaanyi, ate nga waliwo n'embeera ey'okutya okuba nti baali basobola okugwa mu kateebe, kubanga akateebe kaali kabali mu mabbali. Bwe twogera kateeba tutegeeza ekifo eky'omusana omubisibisi, nga ekifo ekyo singa ekintu ekizito kiba kigenzeemu kibbira ne kitaddamu kulabika, kibbira mangu nnyo kitaddamu kulabika. So balina okulwana eryato sigale nga likyayimiridde, ate era balina okulwana obutagwa mu kateeba. Yeyo embeera gye baalimu, eri mu mabbali kateeba, guno muyaga. Sola na kubeera nga nkikunnyonnyolera ddala bulungi ki kye baalimu bwe basinga okitegeera, naye kyosobola okutegeera nti bwe bw'obulamu bujjudde ebintu bingi nnyo nnyo nnyini ddala, naye ate obuweereza obw'omutume Pawulo tebwali buweereza bw'osobola ogamba nti bwali bwangu nnyo. Naffe tusinsikana ebitusoomooza mu buweereza ne mu ngendo ez'enjawulo ez'obuweereza, naye ebyawandiikibwa bwe bikulaga ebintu bino Pawulo bye yayitamu, olaba nga abamu tukyaliisa ebijanjaalo empiso. 18 Bwe twatagana ennyo n'omuyaga ku lunaku olwokubiri ne basikula ebintu, kati awo wakulu akutegeera, ekitegeeza nti embeera teyatereera. Obusungu obw'omuyaga guno oguyitibwa Eulaculo bweyongera buki bweyongezi, nti baabonaabona ne batawaanukana ebiro bingi nnyo nnyo nnyini ddala, ekyabaviirako okubeera nti omuyaga guno gwabakuba eno nga gubakuba n'eri, ne bamaliriza nga basazeewo okubeera nga bawewula ku lyato, ne bakwata ebyamaguzi byabwe ne batandika obbisuula mu nnyanja nga bwe gwali mu sitoole mu mboozi eya Yona 5. Era ekyo kitujjukiriza ddala bulungi nnyo gwe muganda wange ne mwannyinaze awuliriza nti mu bulamu obwa ddala, nti obulamu buno obw'ennyanja bw'obutunuulya obulamu buno obwa sseruyanja butusiigira ddala ekifaananyi obulamu obwa bulijjo we buli. Obulamu obwa bulijjo bulyanga amazzi gateeka ne gamala ne gatabawunkana, ne gateeka ne bwe bw'obulamu. Teri muntu yenna kuno ku nsi atambulira ku ttaka akyasobola okusoomuka asobola ogambira ddala nti weewaawo siina mutawaana gwonna gugenda kuba nga guntuukako. Ebisoomooza by'ensi tebirumba banaku bokka, tebirumba baasoma bokka, tebirumba bawanvu bokka, tebirumba ababali mu tebirumba abo bokka abanaku oba abo abatali mu bikomera, wabula ebisoomooza by'ensi birumba buli muntu yenna gy'ali, oba wasoma oba tewasoma, oba oli mu kikomera oba toli mu kikomera, oba oli muwanvu oba oli mumpi, oba obadde mulwadde oba tobadde. Kwegamba byebwe bulamu obw'ensi. Omuntu wasobola okuwummulirako ddala y'oyo afiiridde mu Mukama waffe Yesu Kristo. Naye ate ekyennaku abo abatawankana mu nsi naye ng'ate tebalina na bwesige bwabwe mu Kristo, ebyabwe oba okutabankana kwabwe n'okubonaabona kwabwe kubeera kutandika butandisi. Kubeera kutandika buki butandisi. Bayibuli etulaga bw'oba osomye ekitabo kino eky'Engero essula 11 olunyiriri olwokuna nti
obugagga tebuliiko kye bugasa ku lunaku olw'obusungu. Laba bano basuubuzi bagenda Ruumi kutunda byamaguzi byabwe oba bava kusuubula okuva e Misiri, naye basangiddwa nga tebalinako n'abasibe abatwalibwa e Ruumi okulamulwa. Muganda wange, mwannyinaze, Bayibuli kino kyesomesa obugagga tebuliiko kye bugasa ku lunaku olw'obusungu. Buno busungu bwa nnyanja n'ate olwo n'obusungu obugenda okujja eri abo bonna abaajeema oba abaagaana enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyandikwa kigamba naye obutuukirivu buwonya mu kufa. Obutuukirivu buwonya mu kufa. Kino kya kuzzaamu maanyi eri gwena atalokokanga. Olinda ky'okweyuna Yesu Kristo okutegeera obuzito bw'ebibi byo n'okutegeera obuzito bw'obusungu bwa Katonda obukulindiridde bw'olembera mu bujeemu bwo. Egamba nti ye ly'ekkubo n'obulamu n'amazima. Atalina ye, atali mu ye tasobola kugenda eri Kitaffe. Atalina Mwana atalina bulamu. Balina obugagga bwabwe, naye laba Bayibuli begenda mu maaso n'otulaga nti kyonna ekyali eky'obwesige bwabwe bennyini be baali bakulira n'ekiteeso ekigamba tuwewule eryato tugenda kufa. Buli omu owatalina kubeera nga anyigira munne kyonna ekyakuli mu maaso ng'olina okirondawo okukakasa nti muwewula eryato. 19 egamba era ku lunaku olwokusatu ne basuula emikono gyabwe ebitwala ekyombo, nti newankubadde bagezaako okuliwewula nga baliko ebyamaguzi bye bye baasuula, ate baamaliza nga n'okwo kwe baali batudde ebintu eby'amaanyi ebinnyonnyola ekyombo byonna ne batandika okuba nga babyeggyako, omuli entebe n'ebintu ebirala eby'omugaso ku kyombo byonna ne batandika okubibeera nga babijja mu bifo byabyo okubisuula, kubanga embwa yali kaakano eridde emmwanyi. Yobu n'alina ky'atusomesa. Bw'oba osomye Yobu essuula ey'14 olusooka n'olwokubiri, Bayibuli esomesa ng'egamba nti omuntu azaalibwa omukazi wa nnaku si nnyingi era ajjudde obuyinike. Ebyo bye tuli okulaba nti obulamu buno obw'oku mazzi nga gyenvudde busigira ddala ekifaananyi obulamu obwa bulijjo. Oyinza osabirya 10 n'ofiira ku 15, n'osabirya 15 n'ofiira ku 9, n'ogamba nno noonya mulimu n'ogufuna ate enkeera ne bakugoba oba by'okoze ne bisasika mu muliro. Bwe bulamu oba tugambe obulinga agezezaako okwezimbazimba, otaddewo kino otaddewo kiri, eggwanga ne ligwamu olutalo. Omuntu azaalibwa omukazi wa nnaku si nnyingi era ajjudde obuyinike. Olwokubiri Yobu 14 amulisa ng'ekimuli. Talabikako bw'ati ate enkeera n'abeera nga takola ki ate n'avaawo. So byebyo bye tulina okuba nga tutegeerera ddala, naye bino nsinga obyogera eri mmwe abaalokoka munyweze okukkiriza kwammwe mu Yesu Kristo, ate bino mbyogera n'eri mmwe abatalokokanga. Bino bye tulaba mu byawandiikibwa bitusiigira kifaananyi ekinene nnyo eky'ebintu ebitulindiridde. Bw'oba tulina mutawaana leero, enkya gujja kujja. Bw'oba teguze enkya gujja kujja wiiki eri oba omwezi guli oba omwaka guli. Oyinza n'okumalako wiiki n'omalako omwezi n'omalako emyaka ng'ebintu bitambula bulungi, naye olunaku waliwo olujja okujja ogambe luno saalulaba nga lujja.
tulina kubeera mu Kristo obwesige bwaffe. 2 era enjuba newankubadde emunyeenya mu nnaku nnyingi nga tebyaka era ng'omuyaga si mutono ogwatukwata, oluvannyuma essuubi lyonna ery'okulokoka ne lituggwaamu. Luuka yatusiigira ekifaananyi. Ekifaananyi kino bw'oba ogezezzaako kyeteekamu n'oweeraba mu mbeera eno, osobola okutegeera obuzibu bwe baalimu, nti embeera eno teyali nnyangu. Era wano njagala okwogera nti waliwo omuwandiisi omu yagamba nti oyo yenna agamba nti tasobola kukola ssaala eri Katonda oyo yenna agamba nti tasobola kukola ssaala agende ku mazzi. Omuwandiisi ayogerayo ng'agamba nti anaayiga okusaba, nti ku mazzi nga gatandise okubeera nga gakola ebyago, n'abadde agamba nti ye tamanyi kusaba, awo wennyini ajja kuyiga. Era kikulu okuba nga tutegeera, mikwano abawuliriza, obutatwala bintu Katonda byatukolera mu mbeera ey'okubalaata. Tugwanira okwebaza Katonda olwa buli kintu kyonna. Nze okuba nga njogera nga waliwo abatasobola kwogera, okuba nga ntudde waliwo abatasobola kuba kaakano nga batudde, bulumi obw'amaanyi. Tugwande n'omwebaza olw'embeera ey'obudde etukkirizisa okubaako bye tukola nga nnungi. Bano baali mu mbeera ya budde, naye embeera ey'obudde eyali etwala obulamu. Omuntu w'agambira nti oluvannyuma essuubi lyonna ery'okulokoka ne lituggwaamu, ekintu ekyo si kyangu muganda wange. So weebazengako Mukama Katonda olwa buli kintu kyonna. Sobola okulya n'omira, waliwo agiyina ennungi ennyo gy'egomba emmere nga tasobola nagiyisa mu mumiro gwe, waliwo n'atagiraba. Bingi n'ayogera ki n'aleka ki. Buli kiseera kyonna tugwanira okwebaza Katonda, kubanga wano we baali abavuzi b'ekyombo byali tebiri mu mikono gyabwe, nayini w'ekyombo tekyali mu mikono gye, omwami eyali atwala Pawulo ne banne byali tebiri mu mikono gye. Wano nga Katonda yekka yayogera ekisembayo. Ab'endowooza eri gye twatandika nayo ab'obuwangwa balimaliza nga bagamba nti Pawulo osanga yalinako ekyokunenyezebwa yaleeta embeera eno, naye nga bwe tulabye amazzi gaagolokoka bugolokosi, omuyaga gwagolokoka, naye era mu byonna tumanyi nti tegwagoloka ku lwago. Katonda mwene yalina kyali agenda mu maaso n'okuba ng'akola ki, atuukiriza. Masekkati g'obunyogovu buno obw'amaanyi, Katonda yali amayidde ddala ki kyagenda mu maaso n'okutuukiriza, nti byonna baabikola eby'omu maanyi gaabwe, ne basuula obuzito wabweru, ne bakola byonna, n'embeera teyakola ki, teyinaako we yakyukira. Somo lya maanyi nnyo. Byonna tusobola obikola maanyi gaffe, ne bw'aba tataasiza ffenna tuzikirira. Saba Mukama Katonda ffe nga bw'ali omwesigwa kwese, okonyumya kuno okwa Dr. Luka okutuyamba otuzaamu amaanyi n'okubeera nga tubeera abantu abazuukufu eri ensonga y'okusiima Mukama Katonda waffe olw'ebintu byonna byatukoledde oba byatukolera mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, n'okubeera nga ebbanga lyonna tetuteeka bwesige bwaffe mu bugagga obw'ebintu leero bye tusobola okuba nga tulina enkya ne bisasika oba ne biggwaawo. Twetaaga butuukirivu kubanga bwe bulokola mu kufa. Obutuukirivu obwo tubufuna nga tukyuse ne tuleka amakubo gaffe ag'okwonna ne tuteeka obwesige bwaffe mu Yesu Kristo. Saba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mwenna abooluganda. Amiina.